omwezi guno gwennyini tugenda kutuuza nate bishop waffe oba gwe twandiyise kati omulabirizi wali twasuuza Ssaabalabirizi atutuuza omulabirizi ow'Ejjinja Bishop Sylvester Kisitu agenda kuba atuuzibwa mu Ejjinja mu parish yaffe eya Holy Resurrection era ng'enteekateeka zonna zigenda bulungi maaso. Mu kiseera kino enteekateeka zonna zitandise okuggyibwako engalo era nga tusuubira nti bwe zinaawerera essaawa 3 liturgy entukuvu ejja kuba etandise eyo. Kati nno Ssaabalabirizi ow'enzikiriza ya Orthodox Bishop Muzeeyi yagenda okutuuza Bishop Sylvester Kisitu. Kati ono kitaffe mu Katonda atajja kuba atuuza ow'Ejjinja ate bwe tunaavaawo tugende eggulu. Enteekateeka zonna ziwedde era twebaza Katonda nakusuubirira ddala nti buli kimu kigenda genda bulungi. Bishop waffe Bishop Kisitu abadde eggulu ng'atuuzibwa ate Ejjinja olunaku olw'Essande ng'atuuzibwa. Kyammanyi naye gy'abadde eggulu akoze omulimu mulungi ensonga lwaki bamuggyeyo ate agenda asumbe abantu b'Ejjinja ne bannayuganda okutwaliza wamu. Mbakoowola na guno omukolo temugutulekerera kubanga mutubeereddewo ebbanga lyonna era mujje mulabe nga Bishop waffe atuuzibwa Bishop Kisitu Sylvestros. Omukolo ogwaggwa ku Sande gwali munyuvu nnyo, mwajja bangi nnyo ababaka ba paalamenti. Mbakoowola nammwe mwenna abali eyo ababaka bannange sipiika wa paalamenti n'abalala mujje tubeerewo omukolo guno nagwo tulabe nga gujja ate sabbiiti eddako tulekere eggulu kubanga twafunayo ba bishops abalala babiri.